lwabeeranga nga omwezi gumala kukola ki kuboneka kuba tebayinanga zikalenda olidde kasikabaaka kasanga gubonese kuba gwe gwawula ennaku ye vaasi si bwega Katonda yateeka ebyaka 2 mu bbanga byawulenga ennaku emyezi n'emyaka oba kyegede tuli fenna kati ngenderako mu kitabo kye bayita ekya tugenzeko kati ku Pawulo yagamba ki Pawulo naye alina kyagamba Basasalonika oyo teyagoba sabbiiti n'agoba buli kimu tukayo gulabe 2:16 Abasasalonika kitabo kyawe ekifanaganya erinnya bwe lityo Bakolosaayi kyekyo Abakolosaayi 2:16 agamba bw'ati agambe tuwulire kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa pulira oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti oba kyegedde waliyo omwezi oguboneka guno gwalinanga amakulu mangi oli yenna takunenya ng'olinda omwezi oguboneka kubanga gwalina amakulu mangi eri abantu ba Katonda kati mwe batali bantu ba Katonda mumanyi abatwala abavuga mubirabanga fa bali kuki babivaako kati bagoberera Girigoli kati muli ku Girigoli yakwata emyezi 7 nagiwa ennaku 3 mu lumu emyezi 7 nenga waliwo omwezi ogwezi ennaku 3 mu lumu ate ogumu naguwa 28 ate ogumu ati 29 abo Katonda be Roma kati February yali Februata yali mukyala kati nga babigobererezako ebyawe byekiki byokusamira ku Roma si myezi gya Katonda gy'Abaroma kati ko bagoberera ku batambulize ebyabwe ebyo tugenda bigenda muna nnyo tuli ku topic yakola ki yakusiiba kyetwagadde obbalaga nti ekigambo ky'okugoberera wa mwezi ogubonese tulinda bulungi kubeera kyetubadde tuddako okugoberera omwezi ogubonese ndagategese bulungi kiri mu buufu bwa Katonda ky'obuddala mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziweranga ennaku z'omwezi 2 mu muki soomolero yatihi tusibenga maze kulaba wa afiru lero yatihi era mulye yidi nga mumaze kugula bako wemba temugula byanga alaikum faakmilu iddata shabana 30 mujjuze nnako ameka kubanga gwekwese mujjuze nnako 30 ekyo kyekirambulukufu omwana Adamu yenna kyateekeddwa okugoberera bwota bigoberera tukugamba gwe sikalayo mu mbeera zo wakasera poko jyusakana atera okutubuka kati ove ku butonde Katonda akuteekerawo ensonga zo sokusomera mu Quran kubenga obutonde bwewunyisa era omuntu bw'ateekeddwa okugoberera ennaku zino tubadde tusaala salatul maghribi ku ssaawa 1:15-17 ng'ate bulijjo tukimanyi nti salatul maghribi eyingira ssaawa emu ate mulimu lweyingira ku 12:45 mu meka nagenda mu umura neewunya wala Saudi Arabia eyo tuli ku same longitude naye nga subuhi tugisala essaawa 10 ez'ekiro naye nga ate mambi ebisazi ene 10 mambi batenda sata bade Saudi Arabia eri wano kumpi tuli ku same longitude eri bwe tubanga tugoberera ssaawa era essaawa zezimu neki eri zigenda okubeera 12 nga akasana kememudde dda era akessaawa 3:4 eziba ziwera 12 era kati agoberera essaawa kaba kaweddemu kakyo dola nti kiba kirungi nnyo n'omanya obutonde waliwo neka controversy ke nawulidde mu muziki ogumu nange esikundi timetable yaffe egamba 12 era nabagaye banne muve ku bya timetable ebintu bya Allah byatuwa bitumala olina kakati mushalemedde mu kimu bajje batenga ennaku zino mushalemedde eri tuli muki bali mu .com era nemaga mu .com era zizo dozinyini zikaze eziriyo tegerekasa bulungi ojja kukwata omubaka yatugamba ebiseera by'eswala tubipimira ku kiki ku njuba eyo nekiki n'ebisiikirize byayo kati ate gwe n'ogamba bikibikadde kati tulina app ezitulaga obudde bwaki ebyeswala oba oli ku bibyo muganda wange obusiraamu Allah yabuteekerateekera ku kikunneca
butambulira ku butonde. Teknologiya atuyambako buyambi kugonza mbeera. Naye lwajjanga akontana neki n'ebigambo bya Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tuteeka eri ebbali. Nga tuddeyo ku nnono. Nammwe tubagamba muddeyo ku nnono. Bayibuli yalaga mwezi kati ekyebuuzibwa ekyamnakwana ky'okusiiba kwa Yesu. Kubanga egambye kama akutiba ala nabiyina tulina kusiiba nga abaatukulembera. Waliwo obujulizi nga Musa yasiibaana ne Yesu yasiibaana. Lwaki tusiiba asatu? Kakati ebyo nnyini ne tutasiiba abaatukulembera. Bweddayo emabega olabeyo nkiddamu ddayo emabega mu byawandiikibwa nebyosomawo nnyini Matayo nyemu ogende mu kyamateeka mwenda ogende mu Bwassekabaka ogenze ku Eriya mwana yasiiba beka olabe yamulagira okusiiba. Ani yamulagira okusiiba? Bonna abo basatu bazisiiba kaana naye si kiragiro kya Mungu. Abamu basiibanga na lwambeera ndowooza. Kati Yesu yali mu ddungu. Yandiridde kaki? Nga n'emigaati gyamulema okufuula emmere. Oba kitegeera ebyo tetugamba nti byamulema kubanga ebyo si byali bimuleese. Tetulinga bano. Yesu tukakasa yali nabbi wani wa Katonda wa Allah. Wabeera nabbi wa Allah buli kintu kyeyakola nnyinnya kitugamba mu Yokaana 5:3. Buli kyenkola kyonna kiragiro kyani siyinza kukola kintu ku bwange kujja kola kyabakoze eki kyenjogera. Owulidde waliwo kyawulira kyayogera ng'ani amulagidde omutonzi we. Ntegerekese bulungi kyobudambo bikolera abatuma abayigiza ba Yesu babitegeera bulungi. 2:2 gitusomere. Abange mu Abayisirayiri muwulire ebigambo bino. Yesu Omunazaalesi omuntu eyabalagibwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'obubonero n'ebyamagero Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe nga nammwe bwe mumanyi. Oba kitegedde nti bino ebya Yesu bye yakolanga byazze bamulagiranga biragire. Kati twagala otuleetereyo ekiragiro kyonna nga kiva eri ewa Katonda ng'amulagira asiibaana. Ogenda mu kyamateeka otulegayo olunyiri lumu nga todalagira Musa nsiba meka. Katonda bw'amala okulagira Yesu asiibaana nga vaaso ogifunye. Kakati oleete Yesu ng'abagamba nti nammwe musiibaana. Kiragiro kirungi nnyo. Oba ntegerekese bulungi tukwata ekiragiro kya Yesu ne tukireeta. Yesu bwe yali agamba okusiiba yatandikira wa? Sooka onsomereko mu kitabo kya Matayo essula 5:17. Matayo 5:17. Ye wali asobola okusiibaana mu abo? Wanga okusiiba kw'abo abasatu temwalimu kulya temwalimu kunywa wadde zonna basiiba dry ana gwe muntu kyazisobola olwaleero tozisobola. Kyali kiragiro kya Mungu wabula kyali kigezo kya bwannabbi. Era ne nabbi yakyogera nti nze temunneeteekako ku by'okusiiba. Oyo yasiibanga essatu nga talidde. Naye gaffe bannabbi tuliisibwa ne tunywesebwa Katonda. Oba kitegedde kati kino tukugamba nti biri ebya Yesu Musa nani kati gwatugoberera olina kumanya nti ddala mu buntu gwe ng'omuntu osobola okusiiba dryana. Woba tokisobola manya nti kyali kya bwannabbi tekyalina kiragiro kyaffe. Ekiragiro kyaffe tukisomye mu Yeremiya. Ojja tukuddamu okisome mu Zakariya. Ntegerekese bulungi Zakariya 8:18. Tuli ffenna ngera Katonda addamu alagira okusiiba era ng'alagira mwezi ku mwezi ku mwezi. So si nti waliyo okusiibaana yalagiranga mwezi ku teri mwezi gwenakwana. Teriyo mwezi gwenakwana. Tuli ffenna seka otuusewo. Temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kubidibya wabula okutuukiriza. Kati tubuuza Yesu atajja kudibya mateeka na byabannabbi. Bannabbi bano Katonda nga abawadde ekiragiro kukusiiba. Waliwo nabbi yenna gwe baagamba asiibaana. Bw'obanga tewaliiwo nabbi gwe baalagira nti siibaana tokituleetera wano nti kitukwatako kola ki okusiiba ennaku 40. Ntegerekese bulungi kati bwaki omuganda wange gwatogoberera lema bantu kulemesa kusiiba yingira mu kibiina ky'abakkiriza. Ssebo Zakariya mutuuseemu 8:18. Awo ekigambo kya Mukama w'eggye ne kijja gye ndi nga kyogera bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti okusiiba kw'omuntu
kwa mwezi okusiba kw'omu mwezi ogwokuna n'okusiba okw'omu mwezi ogwokutaano n'okusiba okw'omu mwezi ogw'omusanvu n'okusiba okw'omu mwezi ogw'ekkumi kunaabanga eri ennyumba ya Yuda. Ola wakwawudde okwo nga kw'abaana baani ba Yuda. Era agenza ayogera ku myezi egyeyawulidde nti yali ku kigezo siwa kiri essebo kirira bwe yamala okusiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryoka emuluma. Mpulira enjala yamuluma ku lunaku lwa 40 ameka ana ng'ani amulagidde okusiiba abadde mu taabu ze kiringa bw'onobeera mu safaari nga tolina ky'olya. Abadde mu kigoze kye era n'akimalako ng'omukinga nnabbi wa Katonda n'akiwangula. Njalaba bukuluma ku lunaku lwa 40 ntegerekese bulungi ng'eno yonna enjala ebadde tekuluma bw'otabeera nabbi biveeko ntegerekese bulungi kati wakiti tukugamba muganda wange atuwuliriza era atulaba nti ensonga zetwogerako wano si zaffe. Ensonga zetwogerako ziri mu tteeka 183 Quran nga tulwamu okola ki okusiba kutandika okusiba essaawa yonna wiiki eno ejja nnaku 5-6 kati gwe olwaliwo weetegereze era weetereze ogambe nti lwaki sisiiba tonnakuyingira mu bakkiriza kubanga okusiiba kwali kwabaki kwabakkiriza seeko olw'obudde nsaba ŋŋendereko kuki ku nsonga endala era ndowooza tumalirize neeno kubanga ndaba akaddeko kakuweddeko y'ensonga y'okulya ddaaku. Ensonga y'okulya bagamba tusiba omwezi mulamba naye tukeera kulya era nga tulya breakfast ate ne twefuula abasiibye n'akawungeezi ne tulya. Okusiiba basiiba budde bwa misana oba bwa kiro? Ekisooka ekigambo okusiiba kitegeeza ki? Wasiibye otya budde bwa misana? Ekiro obuuza otya? Wasuza otya? Ekiro bakisiiba oba bakisula? Bakisula. Kati etteeka lyajjanga lyagira kola ki? Si kusula wabula kusiiba. So si kusula wabula kola ki? Kusiiba. Kusiiba. Kati gwe lwaki osula enjala? Kati gwe lwaki osula? Lwaki weebuzaabuza? Lwaki weemalamu wekka amagezi nga Katonda gakuwa? Ekigambo kiramu. N'olulimi lubatuyanya. N'olulimi ne lubatawaanya. Ntegerekese bulungi. Olulimi lwokka lubatawaanya kati mwanga tubakolere ki? Ekyokubiri ffe tetulina kye tukola. Ku kwagala kwaffe. Buli kye tukola kyonna kiba kiragiro kyani? Eri mu aya. Aya Bakara. Aya so Bakara aya 187. 187. Bakara 187. Qur'ani egamba weti 187 kukkirizibwa kummwe mu biro by'ekisiibo okulabagana ne bakyala bammwe. Olabe we baawudde mu biro byaki by'ekisiibo okulabagana ne bakyala bammwe. Abakyala kyambalo kyammwe nammwe abasajja muli kyambalo kyabwe. Katonda yamanya nga mazima mmwe mwalinga mukema emyoyo gyammwe. Kale n'abasonyiwa. Kaakati mulabagane nabo. Kale mwegatte nabo munoonye ekyo Katonda kye yabagerera. Mulye era munywe okutuusa lw'eneebeeyolekera ewuzi enjeru kye kitangaala ng'eva mu wuzi enzirugavu kye kizikiza okutuusa ku kusala kw'emmambya. Olabye nti kye tusiiba kirambuluddwa kutandikirawa emmambya ng'esaze oluvannyuma mujjuze okusiiba okutuusiza ddala ekiro. Oba kitegedde kati wano emmambya emaze okusala paka ekiro wekiyingirawo. Kati tudde byetukola nga tubijja mu bbanga ebyaffe birambulukufu mulibanga ebyammwe birimu ebitege bekibanga temuyina bujulizi buli kyetukola kyonna tukitambuliza ku bujulizi. Ekigambo kusiiba kitegeeza misana so si kiki kiro kyobda era Allah wabadde atemye misana kibayita okukola ki okusiiba. Lwaki yalagira tugamba misana kubanga lwe tuba tukoze ekitutunula ekiro okujjako nga wasimusimusi nga tewalidde enjala leero keekuluma niwe oba weebase togenda kuwulira kiki njala kyobda atulagidde kusiiba nga tuli mu kuki mu kutunula tuyite mu katwako
paka enjo wenekola ki lwenegwa aluka kakase la'allakum tattaqun. Atera seeka njagala bakitegeere ne bookeera n'olya ne b'olya akaseppi kikalamba lazima enjala ino kuluma. Nkugambye ekyo budola mbaka Muhammad sasa yakwatanga entendeze mmeka 3 n'ekikopo ky'amaki kyamata oba ekyamaki ekyamazzi ntegerekesa bulungi n'agenda n'alya n'atambula era n'atulikomendinga era nga mu butuufu kikolera ddala bulungi nnyo kitogenda kukwata kusiiba gwodo oluze nti wonoolya nnyo ntegerekesa bulungi lwojja okubeera nga waliwo obujulizi bwonna okuva mu kitabo kyabwe kati katulabe bo baasiba eriyo bamwogeddeko ng'agenda nti yasiibaana ntegerekesa bulungi kati ngendera ku kitabo kya Bassekabaka mwenda essula ya 19 ogituuseemu tandika ku nnyiriri olwokutaano okome ku lw'omusanvu n'agalamira ne yeebaka wansi w'omwoloola mulimu mune emiti bannange kale laba malayika n'amukomako n'amugamba nti golokoka olye n'atunula kale laba omugaati nga guli awali omutwe gwe ogwokeddwa ku manda n'akasumbi ak'amazzi n'alya n'anywa n'agalamira nate malayika wa Mukama n'ajja nate omulundi ogwokubiri n'amukomako n'ayogera nti golokoka olye kubanga olugendo eyabasoose yabadde futaali kati eyokubiri n'agolokoka n'alya n'anywa n'atambula mu maanyi ag'emmere. Amaanyi g'emmere olabye amaanyi g'emmere olyo n'otambula oteekeddwa okuzuukuka n'olya olwoka osobola okukola ebirimu ki twajjukira tukola malayo olunyiriri olwo lwaki yali abirya n'agolokoka n'alya n'anywa n'atambula mu maanyi ag'emmere eyo ennaku 40 emisana n'ekiro n'atuuka e Kolebu okitegedde oyo yali agenda kusiiba naye newabadde yali agenda kusiibaana ng'agenda kusinkana Mukama Katonda we era yazuukuka ekiro n'akola ki n'alya ddaako yazuukukanga olw'obukulu bwa ddaako malayika yamuzuukusanga na buzuukusa nga imaamu bw'atuzuukusanga ayaziina Muhammadin sallallahu nti tasaharu fa inna fi suhuri baraka muzuukuke mulye ku ddaaku kubanga okulya ku ddaaku okwo mulimu emikisa temunoonya mikisa muginoonyeze mu kiro ekyo akatundu akakasembayo mu kiro mujja gifuna katugenze ku mundagaano empya kati ate ebyo byandagaano nkadde kati ngenderako mu ndagaano empya essula ya 27 ebikola by'abatume mwendisebo essula onyirirwa 33 agamba bw'ati agambe tuwulire awo bwe bwali bunaatera okukya mpulira Pawulo n'abeegayirira bonna kuno nno kwali kufukamira eri malayika yakikoze kati ono akulidde delegation ku luno yakoze eki yavudde naye Katonda n'azuukusa malayika kati wuno nanyini kubawandiikira ebitabo 14 alimba n'alina abeegayirira buki era obugimu bwammwe mugaana naye bantu mumweyisa bubi nnyo Pawulo n'abeegayirira bonna okulya ku mmere mpulira ng'agamba nti leero olunaku lwa 14 mpulira ze mwakalindirira nga musiiba ne mutalya kantu yabazuukusa kiro nga bunaatera okukola ki okukya bazuukuke balye kaki balye ku mmere balye eddaaku oba ntegerekese bulungi kati gwali yatulaba oli wekubagiza weka bakyusa entebo y'okulya ne mwerimbanga muve mu by'okwerimba okujjako mukwate bayibuli eyo mugituwe ati mwotebagasa kyeva mbeegayirira okulya ku mmere kubanga okwo kunaabalokola okulya emmere kulokola abasiramu mala okukabulijo okukigambo kulokola twakitegeera naye muli eyo mwerimba tuli balokole naye ebintu byonna ku bayibuli byeyogera ate mukuba biki mukuba bikube mwetereeze seka wange njagala kukutasebo nga onta tulina akasembayo akaterekeka keeka yidi no naye bagituvunaana kati batuvunaana yaki nti lwaki mulya yidi lwaki tulya yidi nga temulina bujulizi teriyo musiramu kyakola okujjako nga kirina obuki era ekiba tekirina bujulizi kuga nti
tujire wano bid'a yidi eriko obujulizi soko de mu Qur'an ojogotta sotu Bakara mwindi mu Bakara omaleyo aya gye waleese 185 185 egamba bweti omwezi ogwalalikibwa okusiiba gwego omwezi gwa Ramadani ogwo gwakira mu Qur'an kulw'okulungamya abantu n'okunnyonnyola obulungamu era njawuzo eyawula wakati w'amazima n'obulimba n'omuntu abali mu mwezi ogwo ateekwa agusiibe n'oyo abeera nga mulwadde obanga ali mu lugendo alina okubala n'asasula ennaku zatasiibye mu nnaku endala ezitali mu mwezi gwa kusiiba. Katonda abaagaliza bwangu era tabaagaliza buzito. Bwe busiramu muteekwa mujjuze kati gwe atuvunaana ebyokusiiba ng'olabanga ebizito fe Allah yatuwagaliza bwangu tatuwagalizangako buzibu. Okusiiba kuno bwe bulungi bwaffe bwe bwangu bwaffe so si buki buzibu. Kirira walitukabbiru agamba walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum era muteekwa mujjuze omuwendo gw'ennaku era mugulumize Katonda kwekyo kiyabalungamya kyatulungamiza okugulumiza nga mumaze okujjuza ennaku ziri waliwo akadde k'okugulumiza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Luba luna bukyolo olunaku lwa Eid era ne wansawo bakinyonnyola bulungi nnyo mu paragulaafu ndowooza ojja kuba yakusatu ku nsonga paragulaafu yakusatu paragulaafu esembayo. Katonda yamaliriza ekitundu kino ng'agamba nti era mwogerenga ku Katonda kulw'okubalungamya mu kiseera bwe mubanga mumaliriza okusiiba kwammwe nga muleeta takibiira nga bwe tuzireese nga mumwebaza olw'okubasobozesa okutuukiriza amateeka ge n'okumugondera. Okitegedde kati gwatu ave aliyo n'atuvunaana lwaki tukola kino weerabidde fere ekintu buli kye tukola kyonna kiriko buki kiriko obujulizi tetuna kye tukola kiri waaki ddayo mu Zakariya tumalirize ne Zakariya na bano bamaliriza okusiiba kyaddako kyali ki tuli mu Zakariya 8 Zakariya 8 producer abadde ngambye nti line ya Yeremiya eyo mukoledde nnyo ey'okusiiba omwezi omulamba tujja kugiddamu ssibu Zakariya 8:18 Zakariya 8:18 olwabiri 8:2 agamba bw'ati bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti mpulira oliba oli awo amawanga ne gajja n'abo ababeera mu bibuga ebingi era ababeera mu kibuga ekimu baligenda ku kirala nga boogera nti tugende mangu okwegayirira ekisa kya Mukama n'okunoonya Mukama w'eggye era nange ndigenda. Weewaawo abantu bangi n'amawanga ag'amaanyi balijja okunoonya Mukama w'eggye mu Yerusaalemi n'okwegayirira ekisa kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti mu nnaku ziri abantu 10 oli musula ya kumeka 8 kirira eya 20 okyali munyiri lwabiri essebo genda maaso abantu bangi n'amawanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye layini esembayo nti mu nnaku ziri abantu 10 balikwata okuva mu nnimi zonna ez'amawanga balikwata ku lukugiro olw'omuntu Omuyudaaya nga boogera nti tuligenda nammwe kubanga tuwulidde nti Katonda ali nammwe. Simunda 11 ndowooza wali ansa gye njagala. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti okusiiba kw'omwezi ogwokuna n'okusiiba okw'omwezi ogwokutaano n'okusiiba okw'omwezi ogw'omusanvu olwa 19 kirira n'okusiiba okw'omwezi ogw'ekkumi kunaabanga eri ennyumba ya Yuda okusanyuka n'okujaguza awo mbadde njagala n'embaga ennungi. Okitegedde nti ebyo we biggwa wabeerawo okusanyuka n'okujaguza eyo nga mbaga nnungi ebambaga kibayita Eid ne mufumba piraawo ne mufumba mbaga mu Luwalabu kibayita Eid
Eidu kyobola bana ba Isiraili basaba Isa abasize Maida nga Eidan Idi buli wolya ku mmere laini eno kangisome Yeremiya 3:6 laini ya 9 egamba bweti aliwa Yeremiya yali nabbi w'amaanyi bigambo bye tetuyinza kubireka tetutwale ebyabasumba abasiiba wiiki awo olwatuuka mu mwaka ogwokutaano ogwa Yekoyakimu mutabani wa Yosiya kabaka wa Yuda mwezi ogw'omwenda nga ye Ramadan abantu bonna abali mu Yerusaalemi n'abantu bonna abava mu bibuga bya Yuda ne bajja mu Yerusaalemi ne balangirira okusiiba mu maaso ga Mukama. Shegedde twagambye nti okulangirira okwo tekwali kwabwe twazze mu nnyinyi olwokuna n'olwokutaano nga lyali tteeka Katonda yali Yeremiya n'alagira Baluki ng'ayogera nti nsibiddwa siyinza kuyingira mu nnyumba ya Mukama. Kale genda gw'osome mu muzingo gw'owandiise ng'ojja mu kamwa kange ebigambo bya Mukama mu matu g'abantu mu nnyumba ya Mukama ku lunaku olw'okusiibirako. Kati gwali yatuuliriza tukugamba nti teweeryaza amaanya Ramadhan ogirina mu kitabo kyo naye era eteekeddwa okusiibwa naye munnange abasumba bammwe omanyi Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa mu Qur'an atugamba nti abantu abanyola ebigambo bya Katonda tebatabakkiriza mu mukolaki Katonda alagamba kino kati ate ne babalowoozesa nti boogera bya muki minal kitabi wa ma huwa minal kitabi kati ate biri mu kitabo ne babikola ki ne babijjawo kyodda yali nga nti balinga obulogoyi yahmilu asfara obwetisse kiki ekitala ng'ekitala kigenda kubusaanyaawo naye nga temumanyi nti kiki kati nabo kitemwanta terwandagadde mubeere bulogoyi ebitabo mubuyina mukomeewo musiibe omukakasa nti muli bakkiriza wemu naamusiibi wallahi mujja kulaba ng'embeera yetereera nga tewali akoze eki akutte ku mukono biidhinihi taala masha Allah wa barakallahu fikum. Pozi waliwo hadithi etero batawonya ey'okusiiba shaitani okubanga zikoze eki zikaligiddwa etujja gireeta nga tulesere na nyini kugireeta insha Allah tujja jjanukula insha Allah. Mubuufu bwa hadithi lwaki amabaala tegakola n'embizzi edibira ku mida basiraamu mu abali embizzi mu abanywa omwenge shaitani ebeekaligiddwa ekema bano abanyimagwo bonna nolamanzaani ekitegeeza shaitaani ekema abatali basiraamu okutamiira ebeekaligiddwa amabaala gwakwegendereza buli wamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tetugenda kusukeka tubayanziza ba Enjiri TV bikoze bitya mutulinde insha Allah wikeja tugenda kubayambako tegeera ebigambo ebimutategedde mu video gitwakola wiki wedde. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.